Ekituusawo olwaleero nga mbadde nzize ku lw'ensonga nga ssatu. Esooka nzizeemu ne mpuliriza obutambi bwonna nga mpulira sipiika yasuspendinze omuntu gwe bayita Nambooze. Kati mu palamenti tulimu ababaka babiri, omu ye Nambooze Betty nze n'omulala bamuyita Nambooze Teddy ow'Empigi. Kakati mu kutususpendinga obwedda sipiika agamba suspendinze Nambooze. Kati bwe nkawuliriza emirundi mingi bu recordings nenjagala nzije si kulwa nga basuspendinze Nambooze Teddy, kati ate nze n'embeera eyo nga ntudde nendowooza nti basuspendinze nze. Ekyokubiri, tetwategedde batususpendinzeewa. Na kino kye bagamba nti batususpendinze ennaku 3 nakyo tekyavuddeyo bulungi wali. Naye tetwategedde batususpendinze mu parliament plenary, mu bukiiko nayo batugobye, wano ku parliament batugobyewo, oba ne ku mirimu gya parliament ebweru wa parliament. Kuba kati nze ndi ssentebe w'akakiiko, ennaku zino tuli mu kubuuliriza ku buwumbi 361 ne miliyoni 108 eza dola ezaweebwa minisitule y'ebyobulamu okuzimba amalwaliro mu Uganda yonna aga grade 3. Olunaku lwajjo twasinkanye minisita. Olwaleero tubadde na meeting ey'omunda nga tugenda kuyita mu document season offe ng'ababaka, ate nze chairperson. Era n'olunaku lw'enkya minisita alina okukomawo ne ttiimu ye okwongera okunnyonnyola ku ssente zino na mirimu kyekya ezakikolwamu, kubanga ssente twazeewola mu 2018 naye n'okutuusa kati amalwaliro tebagazimbanga, ate nga obujulizi bwonna bulaga nti ssente baazikwata dda ne bazibawo.